Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuka omukisa eri abalala. Tulaba ku lutimbe lwa 3ABN nkwanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Akubuuzaako nze Kaweesi Joseph. Waliwo mu buweereza bwa Yesu omwami omu Yesu gwe yawonya amasitaani. Omwami oyo yasangibwa oluvannyuma abaali bamwewuunya nga kugamba bamutegeerako embeera ze bamala omusanga ne bamugamba waayi ave mu okutambula ne Yesu. Ye yali ayagala kutambula ne Yesu. Kati naye Yesu bwe yamusisinkana nga bambi ayagala abeera omu ku bano abaali okuliraana Yesu. Ate Yesu n'alyoka amukuba ekimmooni n'amugamba nti gwe ddayo eri otegeeze emikwano gyo n'abantu bo eby'ekitiibwa ebirungi Mukama byakkoledde. Amiina. Mu studio za 3ABN nkuleetedde omwami Ddembe Herbert. Ddembe Herbert buuza kuba tulaba. Mbalamusiza bassebo ne bannyaba abatulaba eyo. Omukama Katonda abawo omukisa. Amiina. Weewaawo. Omwami ono Ddembe Herbert olabika omumanyi. Oyinza okuba wamuwulirako. Be bamu ku basajja abamanyiddwa mu ggwanga lino Uganda. Weewaawo. Yakolako ku radio, TVs. Tuweeyo akatonotono. Yes. Nzijukira omwaka gwali 1998. Omwezi gwali gwa mukaaga awo. We Radio Simba we yaggulirawo okutandika okuweereza. Era ebiseera ebyo nazannyanga emizannyo nali mu group ya Alex Mukulu. Yes, bagiyita Impact International. Twazannyanga bamuyita Katemba. Yes, naye ffe twakolanga emizannyo ebiseera ebyo gyali mizannyo kwegamba abantu abamu bagigambanga nti noba gyali political naye ndowooza Alex Mukulu yali musajja amanyi okuwandiika emizannyo. Kale omuzannyo gwe baali baguyita Good Muganda Is gwe nasookeramu. Kati mu kuva mu Good Muganda Is nga tumaliriza okuzannya omuzannyo twalinawo kaliseesa. Kati mu kaliseesa ako we bagulirawo Radio Simba. Kati ate mu kuggulawo Radio Simba Alex Mukulu yali omu ku basajja ndowooza abantu be baali bamanyi nti amanyi ebintu bino ebyemizannyo. Kale ndowooza already yalina omulimu ndowooza ng'akola mu Radio Simba ebiseera ebyo. Nakugamba waliwo radio egenda okuggulwawo bagiyita Radio Simba. Abasobola okugikolako oba abandyagadde mujje. Kati nali omu ku bagenda okukola interview era mukola interview nali omu ku balondebwa okutandika radio eyo ng'etandika Radio Simba. 98. So kuva 98 mu mwezi ogw'omukaaga nenkola ku Radio Simba okutuusa mu mwaka ogwa 2008. Gwalaba 98 wali ludda wa? Ddembe wali ku radio ku 98. Ekituufu. Kati womala 98 obulamu bwa radio buno obulamu bwa TV tuweeyo ku byanguwa bwali butya? Mu 98 natandika okukola ku radio era ng'omuvubuka essanyu lyali lingi okubanga tebiseera ebyo actually Radio Simba ndoze yali radio ey'Oluganda ey'okubiri. Kubanga Radio Simba okujja waliwo radio ey'Oluganda yali CBS. Yali CBS kati ate Radio Simba nenekola ki? Neggulawo. Kati bwe twatandika okukola mu biseera ebyo twalina ettutumu lingi nnyo. Ate twajja Radio Simba yajja nga ekuba ennyimba ezawano e Uganda zouk salsa makosa okusingako ku CBS. Ate CBS yakubanga z'abazungu. Kale kugamba ettutumu lyatandikirawo era ffe ffenna abakolaga ku Radio Simba naffe ne tulyoka tufuna ki? Ettutumu. Kale nenkola ku Radio Simba of course ebbanga lyali ggwanvu navayo namalayo emyaka 10. Natandika mu 98 navaayo mu 2008. Era okuvaayo kwange ku Radio Simba kwegamba nafuna okukyalirwa mu birooto byange okwakatonda netandika okulaba nga netandika okuwulira muli munda
nga ndi so lacking oba nakyogera atya mu Luganda nga ndabira ddala mbadde nnyo mu bintu by'ensi kubanga ebintu bye twakolanga byali byakuba ndongo byakubeera mu bidongo byakola ki kale bye bintu bye twakolanga kati natuuka ekiseera nga bwe nafuna waliwo ekirooto kye nasooka okufuna kyali kyamaanyi nnyo naye kyandaga nti nno nali empty mu bya Katonda mu by'omwoyo kati netandika okubeera nga nyinza okutula mu kifo kimu bwendi nga ninga oba omuguwa eddalu netula mu kifo kimu olina akangabo kanzi kwegamba ebirowoozo biri wala era ebiseera ebyo mukama wange baali bamuyita Agasekalaala yansinkana lumu n'agamba nampita mu ofiisi n'agamba naye Herbert nga tokyali Herbert oli eyali yakatandika okukola naye nga mu bwongo bwange mwalimu nagiyita lutalo a battle of thoughts okitegeera kyegamba so nemugamba nti ndi bulungi nagamba nedda olabika waliwo ekitateredde era nagamba bw'oba olidde ekintu kyonna kyonna kyewandyagadde tukukolere nga okusobola okuyamba kitugambe era ebiseera ebyo namugamba nti njagala kusoma nagamba okusoma nti eki kyoyagala okusoma nga njagala kusoma computers kwekuntwala kwekunsasulira ngende ntandika okusoma ku Aptech worldwide era nagenda ku Aptech nali nkola software engineering n'okugimaliza eyo course sagimaliriza by the way nga mpulira ndi so disturbed nnyo so nenva ku radio Simba era navaayo bulungi kubanga nali sisobola kweyongerayo kati we navaayo nendowooza nti okay ekya radio nkikoze eki nkitadde naye olwa ekya radio nali manyi nti kikomye olwobulamu buddamu ki kakati nva ku radio Simba era nali ndowooza kimu kubanga nali sinaba kutegeera ki kye nnina kukola kati nina mukwano gwange bamuyita Halima Namakula ayina ne mutabani bamuyita MD Kiwanuka abatuuliza era abatulaba ndowooza bamumanyi kakati ne tusalawo ne tugamba nti no lwaki tetutandika ku promoting abayimbi kuba twalina abayimbi bangi nnyo ebiseera ebyo nalina Halima Namakula ne ba Menton Kruno Geno Megadi bangi nnyo abayimbi so nesalawo ne mbatwala mu Eastern eyo nga tusazeewo genda kukola musical tour kugamba kuyimbira abantu tufune ssente so nga ndowooza ati oba kiyinza okumpa emirembe so ne tugendayo we twagendayo of course byatusala nnyo nga bw'okiwulira kubanga twalowooza tujja kufuna ssente tetwazifuna kati tuba tuli eyo tuba tukomawo nenfuna akasimu kati waliwo omuvubuka bamuyita Joel Yisaabirye yali mukwano gwa era akyali mukwano gwa lwakuba nti nebbaga gwanvu nnyo kati okufa bwe nayingira ebyomwoyo sogeranko naye kale kakati Joel Yisaabirye ankubira essimu naye ndowooza okunkubira essimu baali bamugambye nti nvudde ku radio Simba kati ebiseera ebyo Capital Radio yali eguze Beat FM kubanga waliwo radio gye bayita Beat FM bawe Hemudi Halima Namakula be bagitandika ne twagitandika kuba nange kegiri nakirimu kakati bagigula bagitwala kati we bagitwala kati nange bakola ki kakati ankubira essimu angamba nti lwaki bwoba ovudde ku Simba lwaki tojja ne tukola ffenna wano ku Capital kati jjukira tugenze eri byembadde ndowooza nti bijja kuvaamu akasente bikoze eki binsaze kati ndabira ddala nga mukisa okubeera nga mpitiddwa ate ogenda okukola ki ku Capital kati kyembadde ndowooza ekyokuva mu radio olaba bwenkizeemu atozeeyo kakati bwe ngenda ku Capital of course waliwo ebyaliwo naye ne tukola interview bwe namala okukola interview ne twayogenda mu studios n'okola good n'okola demo bwe nakola demo Joel nagamba your demo is very good ojja kusobola okukola ki okukola wano nagamba naye nja kuddamu okukubira akasimu kale ate oluvannyuma nankubira essimu nagamba nti waliwo ebitateredde wano ndowooza tujja kusobola kukola ki kujja kale ne ndowooza nti Mukama kyayagala kyenja okukola actually nali njagala kuva mu radio so nali nga abimba amazzi naye mbandi awo naddamu nankubira essimu nagamba nedda katikola ki jangu era bwe nasituka bwentyo bwe natandika okukola ku Capital kuba nasooka kukola programu ya ku weekend yabeeranga ku makya bagiyitanga Sambagala era yali morning breakfast ey'oku Saturday ku Lwomukaaga kale bwe nagikola omulundi gumu ne bagamba nti programu nnungi owulidde so ekyavaamu abavubuka abaaliwo ebiseera ebyo baali bakola program simanyi oba ki ekyatuukawo waliyo Mukunja Katongole Prince Niki kakati ate ne wabeerawo bakevungu ate kati Omukunja n'avaawo kati baali baggulawo ate rediyo endala Bukedde FM
kati ndoza bayagala bagende ku bukedde kati bagenda ku bukedde kati nenfuna omwagaanyi okusobola okuba nga nkola ki nga nkola programs kati nendyoka ngende ku BTFM kati nendyoka nkola program ku BT ey'olweggulo evening program kati awo wetwe nayingira Capital kati bwenyingira ku program eyo ne bansiima ne banjagala program yange netandika okupikinga kubanga ebintu bya Capital basically bitambulira mu research kati program yatandika okupikinga kati wepikinga n'omusala n'akasala nako ne katandika okukola ki okujja obulungi nga kagenda keeyogerako kati ekyavaamu wenkolako it was not very long era ne bagala okukyusa program y'okumakya ndowooza yali etandise okuba nga ekola ki ng'eserengerera kakati era nze gwe basongamu nti ze nyinza okugenda ku makya kati bwe ngenda ate okukola ku makya nenva ku y'olweggulo era akasente ne kakola ki nekeyongera okusituka nempulira ng'essanyu ligize kuba kati awo kaali kasitusa ate nga kasingako ne kali ke nafunanga ku radio Simba kati ate nenzira mu radio nagenda okwesanga nga ndi fully immersed in radio nenkola ku Capital ate nakola okuva mu 2008 okutuuka mu 2011 era kati actually natandika ku Capital nga nkola ku BTFM nasooka kukola weekend program then nengenda ku evening daily slot nenva ku evening nenyingira ku makya netandika okukola morning slot kalate waliwo omukyala yakolanga mu production bamuyitanga Dora Nansamba kakati nava mu production ndoza yali afunye ekyeyawalala ekyali kisingako oba ekyali kimu akasente akasingako kati production nebanga tebalina muntu yali akola ki aproducinga kati Joel yisaabire mukwano gwange nagaa nti omanyi Herbert njagalo nyabo nonyeze producer kwa ebiseera byo fetu waitu tuwangadde nnyo mu kimu radio ne mugamba naye ekikunonyesa producer kikinze kenyini ndi wano njagalo kola production kwe kugamba naye kati gwe bya production obimanyi ne mugamba nti of course mpulira mu mutima gwange ekya production nkikola ki nkisobola kati waliwo obuvuka bamuyitanga Kiki Romeo yakolanga ku Capital era mu production naye yali atuyisizaamu ko mu okutegera software of course twali tukozesanga audition 2 twasoka 1.5 ne tugenda ku audition 2 kale kati awo natuyisaamu era bwe nagitegera bwe nti software eyo nengamba ansobola okuproducinga gwengezaako olabe era bwe yangezaako nasooka nampa bu format explainers nembukola nenkola bu sweepers station IDs nagamba at least mpulira ne freshness eya sound so bwe ntyo bwe natandika nenyingira ate mu production so kati ku cha presenter nengattako ekya producer era akasente nekaddamu nekakola ki nekongera okulinnya kati olaba emirembe bw'oyongedde ogifuna mu radio kati nagenda okutuuka ekiseera nga ndabira ddala ekyalinga ekyokusaaga nga nzizeeyo mu radio ate nnyo okusinga ne bwe nali ku Simba kubanga jjukira kati ku Simba naliyo just nga presenter naye kati ntuuse ku Capital ndi presenter ate ntuuse producer ate n'akasente nako kakoze eki keeyongedde kati olutalo lw'okuva mu radio kakati gambalagala kati ntuuka okuva ku Capital era okutuuka okuva ku Capital era it was purely financial kati mweje emyaka waliyo China kiri ekyali kitandise okuva kati kiri kizeemu kikoze eki kizeemu kikatiddwa kati si kyakiraba nate ate bwe natuuka ku Capital ate obulamu bwa Capital ate bwali bwawukana ate ku bwa Simba kuba ku Capital genda mu mudongo simanyi genda ku show bere MC nga tubeera ku shows ezo nga ffe twakwatanga microphone n'oyogera mu ddoboozi nawe kenyini n'oliwulira kubanga baateekangako ebyuma nga bwe twakolanga ku Simba ekigunda n'owulira nga bakuwulira wala nnyo kale amaanyi ago nga twagala nnyo okubeera mu bidongo okukola ki nga kizibu nnyo okuwulira eddoboozi lya Katonda okitegeera so nva ku Capital anti badde ogamba nkulage kati nva ku Capital Joel Isaabiri ava ku Capital agenda ku BTFM era bwe yagenda ku BTFM nangamba nti nno bw'obaga wandyagadde oli wa Ddembe osobola okujja n'okola ki owulidde kale teyangamba nti nove ku Capital naye nga yampa offer eyali esingako Capital gye yali ekola ki gye yali empa kale nengezaako kubanga nali njagala nnyo okukolera ku Capital bali professional nnyo naye kati bwe nayogera nabo nga tebali kwegamba tebavaayo gye bali nga mu njogera y'ebiseera bwe yali so ne sitegeragana na mukyala eyali general manager ebiseera ebyo baali bamuyita Caroline so nengamba kankole ki kankite ekintu era nenkwata identity card yaabwe nenjibawa contract yaabwe gye baali bampa nenkola ki nengamba sijja gisayininga kuba baali batuwa contract mpya so kati kwegenda ku Ddembe FM
obulamu bwonna buli mu mukono gwa Mukama. Bulijjo tukola okusalawo, naye okusalawo kwokola gwe nange kuyinza okutuyisa obulungi oba obubi. Okimanyi nti obulamu obukosefu tebugulumiza Katonda nga bwe kigwana. Mu nsi empya tukimanyi nti tuli baakubinuka masejjere, naye okimanyi nti abo bokka ababadde abeesigwa mu bulamu buno obw'oku nsi bokka be bagenda okuddizibwa obulamu obujja. Ebyo n'ebirala by'oba olindirira mu program Beera Mulamu ku 3ABN TV kwokka ssaawa 3 buli lwa Sunday ssaawa 3 okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nange Dina Mawanda. Obadde okimanyi nti nno buli we tugulumiza Mukama Katonda waffe okuyita mu kuyimba kimuleetera akamwenyumwenyu ku liiso? Yo wange obadde okimanyi nti buli we tutendereza Mukama okuyita mu kuyimba wabeerawo obuyungiro wakati waffe n'eggulu? Wano kye tuva tugamba nti tomala gayimba, tomala gawuliriza nnyimba oba buli luyimba lw'osanze, kubanga okuyimba kulimu amaanyi ag'enjawulo, amaanyi agasobola okukulokola oba amaanyi agasobola okukuzikiriza. Oyagala okuyimba oba oyagala okuyiga okuyimba? Oyinayo kwaya gye wayagala edda okubeera nga olabako ku TV yo awo mu ddiiro lyo. Ngenda kuba nkikuleetera ku program Yimba Nange buli Saturday ku ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Oli wamu nange omwanjuzi wa program eno Yimba Nange, amannya Elizabeth Ndagire. Lindirira program eno. Omukisa omunene guze gy'oli, gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo, okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino, ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi. Ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu, okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe, n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja. Byonna bisangibwa ku 3ABN TV, TV yange, TV yo. Londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu ery'obulamu bwe Mukama akuwa omukisa. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omulabi Ddembe Herbert omuwulidde. Yes sir. Tutuuse ku 2011. Yes. Ate obulamu okuva ku 2011. Yes. Buli butambula butya? Kati ngenda ku Ddembe FM. Yes. Era bwe nagenda ku Ddembe FM akasente baali bakampa kaali kalungi. Ate era nayo yalinga relief kubanga nalinga breathing fresh nga ninga atandika obupya. Kakati ne tukola kubanga wena tugate ku Ddembe FM era Joel yangamba ntandike nkole prisoner n'embeere nga coordinating ku bya programming kati awo ntandise okuyingira mu bya programming. Owulira.
naye nabeera very close to him kuba Joel ekituufu kiri nti yali ategeera bulungi nnyo radio programming era mu bantu be nali nkolaganyeeko nabo wano e Uganda. Of course mulimu abasajja be waliwo omulala yali kusimba bamuyita Colin Mark Mutambo naye yava ku Capital genda kusimba gwe twatandika naye kusimba naye yali amanyi programming naye kati ate ntuuka ku Joel ng'ate alabika akitegeera nnyo kale nali student we era bwe nagenda ng'okola nga yakugamba nti nokola bwoti naye omanyi lwaki okola kino okikola olw'ensonga eno neno bweti ne bweti kale I started now to learn things nga sigenze ku ssomero but I was learning with hands on. So kati awo nentandika okuyiga ebya programming bulungi nnyo okutegeera ngeri kijookola kijoosobola okukwasaganyamu okuteekateeka radio owulidde era ku gundi ku Ddembe FM saakolayo bbanga gwanvu nnyo kubanga within just a few it was just within months kati ate Joel naaba alina okukola kyokuvaayo kati Joel bw'avaayo kati ffe be yali yakatwala kati ate ne tubeera nga tusigadde mu kyangaala owulidde kati ate nga sobola kuddayo mu kikadde kya radio Simba ate nga nekyanzija ku Capital era kwali kuba nti njagala bulamu bugetinga ekibeta kwegamba nkulaga nti nali ngeza bwe nava ku Simba nalowooza kijja kubeera better maybe when I earn more but it was not better. Nengenda ku BTFM it was not better kati nengenda ku Ddembe FM kati ate ndaba era nzizeeyo mu kiboozi kyennyini ekikadde nempuliranga obulamu bwange tebuteredde kati waliwo omuvubuka muyimbi actually sikiwantunu yakitegeera nokitegeera naye omuvubuka oyo bamuyita Suuna omulangira Suuna obuwulirako kati omuvubuka oyo yajja lumu n'akyala ku rediyo eyo kakati bwe yakyala nanengera ndoza ne bamugamba nti kuba yali ne some other gundi ba presenter betwali na baba bali n'abayimbi waliwo abayimbi bangi abajjanga ate naddala kati ngaffe abali mu gundi mu programming nga batwagala nnyo kubanga twali influential mu kuba ennyimba zaabwe kale nga baagala nnyo ennyimba zaabwe okubibwa ku radio kakati bwe yansi kati omuvubuka oba baali banjogera kati nagamba jjajja Ddembe nsanyusa okulaba konze nange bwetyo nagamba yagwedde aba tugamba ndembulira ennaku zange okuva nga ndi muto konze simanyi naye ndowooza yenzi wabanga wakolera waliyo Ddembe mpulira nagamba eno radio yo konze nedda eno radio erina giriyo bitatu nagamba nti Ddembe nkubuulire kale yakyogeranga asanga eno radio bwebanga ddala siiyo waliwo ekitateredde mu bulamu wetaaga otandika okunoonyereza kiki ekyo ekitateredde kale yakiŋŋambanga ekigambo eyalina nchalenginga naye it was a thunderbolt kyankubira ddala mu mutima munda era nensituka nengenda mu ofiisi yange nentuula ku desiki ng'obulamu tebujja naye ng'ekigambo kiri kyekiri okuddamu nga kiringa watyanga ndi mu kifo kikyamu watyanga byenkola si bye nina okukola si Katonda bye yantondera nina okukyusaamu so okuva ku olwo saddamu emirembe ne giddamu ne gibula ebirooto ne biddamu okukomawo ebintu bingi ne bitandika okwesomba naloota nako nga nvuga pikipiki nga bantomedde enfudde omanyi okufa ng'olwosofudde eyo feeling sigifunanga nkazookedde mbaawo kakati nempulira kati ate mu kirooto ate ngenda okulaba nga nkoze eki olinga ddamu okufuna obulamu ninga ddamu okufuna obulamu kakati nendaba malayika oba yali malayika omuntu nagamba nti nno gwe Ddembe oba oyagala obulamu togeza nolinnya ku pikipiki olunaku olw'enkya ate ebiseera ebyo ngoliokuba bikers wano mu kibuga zinenene zino era nga njagala nnyo ebyo biddudduddu onzijukizizza waliwo ne mukwano gwange ayagala ki kakati obudde bukya naye ekirooto kiri kyali so real to the extent okutuusa ssaawa eno mbanga akiraba live kakati neŋŋamba kakati ssaawa ziba ziweraawo nga 6 ngenda okuwulira essimu yange ng'evuga ngenda okukwata essimu yali Kazora simanyi babanye yalina studio yalina ebbaalawo entinda bagiyitanga Badays okitegeera kakati nabeera ne studio kakati yali ayagala ngende nkoleki nkole obulango balina adverts ze bali baagala mboyisige kwa eddoboozi lyange lyali nnungi nnyo mukola obulango era twakolanga nnyo obulango wano mu kibuga Kampala kakati bwampita nalina sinsa 10,000 5 zokka
ne mugamba Kazolo omanyi ekituufu kiri nti nandyagadde okukola kuba nali nga amanyi akakasente kaali kangu nnyo okugenda obugenzi ku microphone oyogera obwogezi eddoboozi n'obalekera eddoboozi bo ne bagenda ne bali producing n'okwata akasente kate baatuwaga akasente akawera kubanga nzijukira ebiseera ebyo ekitone nnyo nga mitwalo ago okuvoisinga akalango kamu kati ate nga oluusi nyinza okuvoisinga obulango obuwerako kale n'olabya ddala nga akasente kakola ki kajira ddala kayingidde kakati bw'ava ku ssimu nenzijukira mu kirooto nti eddoboozi lyangambye togeza n'olinnya pikipiki kyokka nga nina 10,000 ezo nga nina okuva ku Lubaga road nyambuke paka ekiwaatule kati ekyangu nga ndaba piki kubanga piki yange nali njirina ningamba bwe nkwata 15,000 zino nenziteeka mu pikipiki nja kutuuka ate n'okukomawo nkole ki nkomewo naye ng'eddoboozi liri kwegamba it was a conviction nga nkiwulira back and forth kiddamu okukola ki okulinga togeza n'olinnya piki n'empala ze mpaka nengamba kankole ki kanninye nzinone era nga bwogambye so nenninya ki nenninya piki yange nengivuga mba ntuukaawo ewa bakuli awo walingawo just bundi kitaala katonda emmoloka entomere omutima ne gweyongera okunkuba naye ne ŋŋamba munda mu mutima gwange kanvuga empola ate kaŋŋendere ku bbali nnyo nsobole okutuuka nzire kubanga olwede kati awo siinaamu sente ate nga neetaaga akasente so nenvuga nempitawo bulungi nnyo wabbakuli nakulabye nenzikirira nensala nga timba ntuuka ewandegeya ku bitaala awo nga tusala maama nempulira ere katono omusajja antomere nentandika okulabira ddala ekirooto kiri nga kiririyo nentandika okkankana kyokka nga ndi ku pikipiki nenvuga pikipiki neŋŋenda nempitawo bulungi nnyo ebukoto nenyambuka kati mba ntuuka entinda waliwo banka oba enebera Barclays era nke Barclays opposite waliyo supermarket nalaba bulabi kwegamba nalaba kubuuka mu bbanga bwe omusajja yantomera nebuuka mu bbanga bwe nekomawo nengwa wansi nentandika okuwulira obulumi obungi ennyo kati ekyanyamba nti abavubuka abasinga obungi baali bammanyi nebagamba omusajja gwe oyo gwotomedde omumanyi oyo Ddembe Herbert gwokoze eki gwotomedde naye ngaekituufu nze gali ku ludda olukyamu kubanga ebirowoozo byali wala omusajja nansitwa nantwala ku Cardiac Hospital era akagere kange kaali kakutuse naye nga kasigadde keeyuze naye ne baakatunga ne kakola ki ne kaddawo era toyinza nakukikkiriza nti kaali kakoze eki kale bwete wenterera naye ndyoka pikipiki yange waliwo omuvubuka namukubira ssimu eyali makanika wange ebiseera ebyo najja yagijjawo nentegeera nti nebintu by'omwoyo biri riyo era okuva ku olwo neŋŋamba siriddamu kuzannyirako kiyitibwa ekirooto bwe mba nga ndabye ekintu mu kirooto mba njagala ku making a sense the spiritual implication behind it of course sigamba nti no buli ekijja mu kirooto kibeera spiritual yes naye natandika okubeera conscious nti bwe mba nga ndoosa ekintu mba nina okubeera nga nkola ki kati okuva ku olwo nendyoka ntandika okufuna a lot of conviction era kankubulire nava ku Ddembe FM saalwayo bwe nava ku Ddembe FM nali maliridde nga njagala kudda wakakola ki kuwummula nviire ddala mu kiyitibwa radio ntandika okuddamu okulowooza ku bulamu bwange obupya kakati bwe navaayo it was just 2 weeks nali just waka 2 weeks nga ndi waka era nga nesibira mu rumu yange ate ebiseera ebyo nali njagala nnyo omupiira biki kati nali nnamu kasente kati nali naleeta DSTV nga nakonectingira ddala mu bedroom yange era nga ne movies nazo nga nziraba nali n'ebisowaani kino ekya free to air ekya movies era nga nazo nsobola okulaba nnyijjo ate nga ne DSTV nasasulanga eno gundi channel yabeerangako emipiira obulamu obwo buyinza okuba obulamu bwo Ddembe batigenda maaso nga kakati nga ndi completely immersed into the world naye wiiki zaali ezo ngenda okuwulira essimu yange ng'envuga ku makya kati nga mukulu wange kuba nalina ebyuma ebya disco nalina ka bizinesi zange zenakolanga ebbali so I used to have a public address system nga nkubira abantu ku mbaga ku mikolo biki abagala ebivulu owulidde kati na brother wange bamuyita David ye yalinga abikola ki abimanaginga kati nga nze nkola byange biri ebya radio n'okukogera ku mikolo biki ebyo nalinga nkola ki nali nkola kakati ankubira essimu ku makya angamba nti waliwo omwami azze wane naakwetaaga kati ate omwami oyo was a relative bali bamuyita Alex Katende kati nga jjanga yava ku radio Buddu era yajja n'emmoloka zino eza yero zeba brandinga radio Buddu so kati nga agamba omwami ali wano abadde akwetaaga konzi bw'abanga neetaaga mugamba ajjeeka kuba nsaagala kuvaka kujjaawo kati ebiseera ebyo we nali ewaka nali nayonoone omanyi wiiki ezo
ndoza omanyi ate omuntu bw'obeera mu nsi ate n'obeera idle ate kiba too much kuba kati nali nvudde ku kiri ekyokubeera just nga ndi worldly kati nga ŋŋendedde ddala kubeera ndowooza satanic nnyo naye ng'ebirowoozo biri bikipinga all coming kuba nali nnyo omwenge number 1 nali ndaba nnyo firimu nali mbeera ku mipiira nga mpagira nnyo era nawagira nga saagala nabyogera nakitegeera basaagala abantu bawagire ttiimu ezo kubanga kirina engeri gye kikunuuna ne kitakulekera chance yonna etegeera Katonda okitegeera kakati ankubira essimu aŋŋamba omusajja akwagala okulako nze mugamba ajja ewaka asituka omusajja ajja kati bw'atuuka ekagamba Herbert mbadde nkwetako nze onjagaza ki nti tulina redio empya gye tukola ki gye tuggulawo naye twetaaga music twagala otuwe ku music gwokola kigolina kuba baŋŋambye nti gwobadde ocontrollinga music waki wa Ddembe FM ate soundinga bulungi ne mugamba muganda wange nkubulire nze nkimanyi kyeweetaaga kubanga ozze mu ddwaliro kyeweetaaga si music weetaaga music format kubanga music wali mungi nnyo of course abantu bangi bakuba music ate ne bwoba ogenze mu busonda wano mu computers mu town ebiseera ebyo kwegamba nga ne bwoba ogenze naka flash bayiza okuyirako music yenna gw'oyagala naye ne mugamba nti no kyeweetaaga it's a music format naye ngenda kujja ne music twogere naawe bwe munaaba mwagala nsobola okubakolera ki music format era bw'eneebanga ebasanyusa nga mulaba evuga bulungi okusinziira ku ekyemuluubirira okukola then you can pay me naye nze saagala kukola mu radio kubanga omutima gwange nali maliridde nga saagala kuddayo mu radio naye njagala kukakasa weeks 2 zokka nga akawunti nkalu nga tekuli ssente nga n'akasente konna akava mu bizinesi zange baleetanga era nga nsobola okukaspend okulivinga celebrity life wano e Kampala is too expensive kubanga ogenze mu kidongo osinkanya oli akumanyi nti gwe Ddembe ayagala waakiri omuweeyo 2 oba 5 oluusi oli akusanze mu bbaala ayagala omugulire kale that is the kind of life gye twabeerangamu kati within just a short time ate era nkukakasa abo bonna abagamba nti ba celebrity njagala okukakasa batono nnyo abalina ssente kabe kasinge tebalina obulamu bulabi tumulaba tutya kwegamba yo living okusinziira ku biri awo Ddembe Herbert tugenda kuwummuzaamu omulabi wa 3ABN weewaawo omulabi wa 3ABN emboozi eno ekyagenda mu maaso ng'owulira ku bulamu bwa Ddembe Herbert kiriza Mukama ayogere naawe ebimu byogezaako okugoba bangi babigobye nebitabawasanyi obulamu bwa Ddembe Herbert at least ekyo kivaayo weebakola ba 3ABN omukisa omunene guze gy'oli gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja byonna bisangibwa ku 3ABN TV yange TV yo londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu ery'obulamu bwe Mukama akuwa omukisa makulu ki agali mu program manya ebiro Paulo yagamba bwe mutambulanga singa batalina magezi
naye ng'abalina amagezi kubanga ennaku zino mbi. Kati omulabi waffe asuubire ki? Suubira okuddibwamu ebibuuzo ebituwo by'omutwe mu kisaawe ky'ebyeddiini. Kibuuzo ekisooka, navaawa? Lwaki ndi wano? Ye abaffe ndagawa? Oba Katonda mulungi, lwaki ensi gye tuwangaliramu mbi nnyo? Mu kusinza, olunaku lwa Mukama lwa Saturday oba lwa Sunday? Ye abaffe omuntu bw'afa alagawa? Enkomerero y'omuntu kwe kufa. Ye katubuuze, enkomerero erituuka ddi? Bw'oyogera ku bunnabbi togenda kutiisa ggwanga ggwe. 3ABN ekuleetedde kye tuyita obunnabbi obw'essuubi, package ya byakuyiga 29. Mulimu omukisa. Wa Bayibuli egamba nti balina omukisa abasoma n'abawulira ebigambo by'obunnabbi buno. Why? Kubanga ekiseera kiri kumpi. So kye tuba tugamba tutya? Tegeera ebyayita ozuule eby'omu maaso. Tegeera ebyayita, manya ebiriwo, ozuule eby'omu maaso mu puroguramu Manya Ebiro wano ku 3ABN, the undiluted message. Obadde okimanyi nti nno buli we tugulumiza Mukama Katonda waffe okuyita mu kuyimba kimuleetera akamwenyumwenyu ku liiso? Yo wange obadde okimanyi nti buli we tutendereza Mukama okuyita mu kuyimba wabeerawo obuyungiro wakati waffe n'eggulu? Wano kye tuva tugamba nti tomala gayimba, tomala gawuliriza nnyimba oba buli luyimba lw'osanze, kubanga okuyimba kulimu amaanyi ag'enjawulo, amaanyi agasobola okukulokola oba amaanyi agasobola okukuzikiriza. Oyagala okuyimba oba oyagala okuyiga okuyimba? Oyinayo kwaya gye wayagala edda okubeera nga olabako ku TV yo awo mu ddiiro lyo. Ngenda kuba nkikuleetera ku puroguramu Yimba Nange buli Saturday ku ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Oli wamu nange omwanjuzi wa puroguramu eno Yimba Nange, amannya Elizabeth Ndagire. Lindirira puroguramu eno. Obulamu bwonna buli mu mukono gwa Mukama. Bulijjo tukola okusalawo, naye okusalawo kwokola gwe nange kuyinza okutuyisa obulungi oba obubi. Okimanyi nti obulamu obukosefu tebugulumiza Katonda nga bwe kigwana? Mu nsi empya tukimanyi nti tuli bakubinuka amasejjere, niyo okimanyi nti abo bokka ababadde abeesigwa mu bulamu buno obw'oku nsi bokka be bagenda okuddizibwa obulamu obujja. Ebyo n'ebirala by'oba olindirira mu puroguramu Beera Mulamu ku 3ABN TV kwokka ssaawa 3 buli lwa Sunday ssaawa 3 okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nange Dina Mawanda. Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. N'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde, kigudde, Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Mu kiseera kino weetaaga amagezi agava ku nsulo ey'obulamu osobole okweteekateeka olw'ekyo ekijja eri ensi. 3ABN ezzegawanye okuwa essuubi eryo gyekuumireko. Makulu ki agali mu puroguramu Manya Ebiro? Pawulo yagamba bwe mutambulanga si nga batalina magezi, naye ng'abalina amagezi kubanga ennaku zino mbi. Kati omulabi waffe asuubire ki? Suubira okuddibwamu ebibuuzo ebituwo by'omutwe mu kisaawe ky'ebyeddiini. Kibuuzo ekisooka, navaawa? Lwaki ndi wano? Ye abaffe ndagawa? Oba Katonda mulungi, lwaki ensi gye tuwangaliramu mbi nnyo? Mu kusinza, olunaku lwa Mukama lwa Saturday oba lwa Sunday? Ye abaffe omuntu bw'afa alagawa? Enkomerero y'omuntu kwe kufa. Ye katubuuze, enkomerero erituuka ddi?
bw'oyogera ku bunnabbi togenda kutiisa ggwanga ggwe. 3ABN ekuleetedde kye tuyita obunnabbi obw'essuubi package ya byakuyiga 29. Mulimu omukisa kuba bayibuli egamba nti balina omukisa abasoma n'abawulira ebigambo by'obunnabbi buno. Why? Kubanga ekiseera kiri kumpi. So kyetuba tugamba tutya? Tegeera ebyayita ozuule eby'omu maaso. Tegeera ebyayita manya ebiriwo ozuule eby'omu maaso mu program manya ebiro wano ku 3ABN the undiluted message.